atwala omukisa guno okuyita maama Prime Minister ajje atusaasire ate oluvannyuma abafamire banaawo obubaka obusiima. Tusaba omwoyo gwa muganda waffe Katolubwama kati Omugenzi Mukama agulamuze kisa, era tubasaba ffenna tugende enkozi ne bannankozi tubalage nti Katolubwama ono abadde waffe ddala. Tetujja kubaayo beyongera okwetegereza mmwe mwenna nti ddala kituufu tumwerekedde mpaka ku ssaawa envanyuma. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Honorable Minister, Mama Namwandu wa mukwano gwaffe Katolubwama, abakungubazi bannange mwenna, nga kitale kya mukwano gwaffe, njagala okubatuusaako okukungubaga okuva owa pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Akimanyi nti mukwano gwe era mukwano gwaffe ffenna yagendanga ennaku z'omwezi 7. Mumanyi nga bwali ennaku zino, naye njagala okubakumya nti ali bulungi, era saawa yonna ajja kutereera addemu akakalabya emirimu gye nga bw'abeera bulijjo. Naye byonna sali musale byakola wano abimanyi era yamutuma. Bwe mbadde nzija wano njogedde ne PPS kuba President ayogedde naye ku makya agenda mu cabinet, nanga nti ye yakiriyalinga lwakuba nti jjo bwe batestinze yabadde akyali positive, naye nga mu nnaku 2 symptoms zonna zakiriyalinze abadde akyali negative. Naye naye ati ali strong, akola buli kimu, afunye n'omukisa okusoma ku paperwork. Yes, kuba bulijjo abeera busy n'atafuna mukisa kwekkaanya. And so ndi wano ku lwa gavumenti ya President Museveni. Era Katolubwama muzeeyi yamujjanjabako ettake. Lwakuba nti banaye tulina okukimanya, era omuntu atakimanyi mumusaasira nti ffenna Kato gy'agenze ffenna liki ewaffe bagamba sekiriba kya ttaka, atusooseeyo obusoosi ffenna gye tukola ki gye tulaga. Tulina okubaako n'ekyo ekikkiriza, ffe abakkiriza mu Katonda ne Yesu Kristo tukimanyi nti ssaawa yonna tuba tuli beetegefu, si kyekyo? Yatusooseeyo obusoosi mukwano gwaffe ate abadde akimanyi bayirawo. Nasemba kwogera ne Katolubwama bannayinza Nabanja njagala ssente ye nga takweka era babadde nabo naye nemugaa nti ajja kuweereza naye ate nembeera bize afudde simuweereza. Kinnumya okuba nga nzireese nga afudde, yalibadde yalyako, naye nze this mine not the office kuba office mbadde sigirimu. Jo nasiibye nagenze Hoima nengende Kagadi nga nkiikirira mukama wange luli nali Luweero nga ndi mu ngatto ezo. Ngageza omanya akaana akatonga keegeza mugambutusi ekigere nga tekijjaamu. Yes. And so this is personal because the office will definitely contribute.
olwaleero tubadde mu cabinet era gyenziruse okuva olw'omukwano tubadde nazo nekatolero nze akange njagala ka namwandu saagala sikabye era akange ka namwandu anaatandikira omukana akatono nga yeeyiya naye ne ofiisi ejja kuleeta kuba nze kamala byonna wa gavumenti kakati kano kali pasono zirimu $5,000,000 naye ngenda kulagira ofiisi ekoleki ereete bwe tunaatuukira okuziika nga nayo tuterezeza bulungi kamaama omukyala namwana wakimanyi maama gwate ffenna tulumiddwa naye ate gwe okosebwa okusinga era ngenda muzeeya kyemanyi atulaba wano manyi alina obudde naye bulaba ku TV kati era ebigenda mu maaso asobola okuba nga akola ki ng'abiraba kyemanyi naye yadde Salimu Salayina kyakoze naye ajja kubaako kyakola ayagala nnyo bannayuganda oyo omusajja Katonda yatuwakiramu kati nze Katonda bw'ama mbadde mumanyiiko ki mumanyi ng'omuntu abadde ayogera amazima ekitiyo ng'akiyita kitiyo so si kijiiko kinene ekyo mbadde nkimanyi kuba nakola naye mu paalamenti ekyokubiri kye mbadde mumanyiiko namupangisaako nno nange kakumira eyo ajja asanyuse ku bantu nange mbaddewo ssebo mu ngeri yange mu butono bwange kati olugwama nga bw'abanga alina kyayagala ddala aba akyagala abantu abamu babadde tebamanyi nti alina amaanyi ago naye kyenjagala bannakatemba oba ba artist bamwigireko ge mazima bwagamba nti ngenda kutuuka ku shooyo essaawa 10 era essaawa 10 aba atuuse tajjaako ssimu abalala omupangisa ajje asanyuse abantu n'okuba simu n'okoowa najjako n'essimu ayinza n'okwefuula nti yafunye accident naye ebyo Katonda bw'ama abadde tabikola tusaba ebimu ebirungi mubimukoteko indasitule yamwe ekole ki ekulaakulane ofiisi yawandiise statement mukkirize ngisome statement office of the prime minister njagye balekera a statement by the office of the prime minister on the death of Katonda Bwama, an artist and a former member of parliament for Rubaga South. On behalf of government and on my own behalf, I extend our sincere condolences to the bereaved family and friends of the late Kato Rubwama, the former member of parliament for Rubaga South, who died on 7th June 2023. Rubwama was a talented artist who made a significant contribution to the development of the creative industry in our country. In recognition of his contribution to the entertainment industry, in 2017, on Heroes Day, His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni Ssabalwanyi awarded him a medal in 2017. Rubwama had constructive ideas and brought life to the 10th Parliament through his remarkable sense of humor. Rubwama was a celebrated actor who has left an indelible mark on the entertainment industry. Although he is no longer with us, his legacy will live on and continue to influence many artists. May his soul rest in eternal peace. Maliriza nga mbasiima mwenna, njagala kusiima omukulu Honorable w'e Kampala Central
njagala okusiima abantu bano bonna abali wano. Singa sigwe oluba oli abo abantu abasinga tebaali baddewa, naye njagala okusiima okubeererawo katolubwama. Njagala okusiima Salimu Sale olw'okuba katolubwama abadde mukwano gwe nga ye ng'omuntu. Njagala okusiima Cissy Namujju. Namanya katolubwama ku Cissy Namujju nga tuli mu paalamenti. Namujju mwali ba mukwano nnyo ne katolubwama. And lastly, njagala okusiima family. Mwebale okubeererawo katolubwama paka Katonda lwamututte. Naddala maama waffe, maama w'abaana, weebale nnyo. Ate tokoowa kubanga olina omulimu, abaana ndaba bakyali bavubuka. You are supposed to mentor these children. Ate naawe Katonda lwali kuyita nga bw'aba ategese Katonda, ffenna tuli awo tumanyi saawa yonna akola ki, wayagalira watutwalira mu ngeri. Buli muntu alina olubimbi lwe, bwe lukoma ng'okoma. Ekisembayo kye njagala okusaba ba artists yaffe eri ready okukola nammwe. We are ready to work with you irrespective of your political affiliation. Kubanga tukimanyidde ddala nti mutwetaaga, naffe tubeetaaga. We need each other. So nali mu lukiiko olwali eri bwe balondera abakulembeze abapya, Serene Sweets, era njagala okubagamba nti tukyali ku ekyo kyennyini. N'olunaku lwa leero etteeka lye mwogerako twalyogeddeko ku principles zaalyo. So ffe tetulimba, mubadde just nga temuli organized nga minisita bw'ayogedde, naye kati temuli wamu mujja kufunamu nnyo kuguno omulembe. Mujja kufunamu nnyo n'abaana baffe kubanga mumwe muli olwaleero ekyabaana baffe be bali mu eno industry. It's not a one man's show. Olwaleero mwe muliwo ekyabaana baffe be bakoze eki. Ffe tuteekateeka n'ebyabaana abanajja mu maaso. Etteeka eryo kikulu nnyo, twatandise olyogerako nga gavumenti. Ekyo nze mbadde njagala mukube engalo bazaabikazaabako. So njagala okusiima Mukama Katonda ayatuwa katolubwama. Abantu abamu babadde balina omutima mulungi, naye katolubwama abadde alina omutima omulungi. Mukama Katonda amuwe ekiwumulo ekyemirembe. Ekimuli ng'awerekeddwako Honorable Minister of Microfinance, my Honorable Kasolo. Engalo. Tukwebaza nnyo Right Honorable Prime Minister. Nedda mukama wange tusaba eddakiika emu famire eyogere kusiima nga w'oliza Mama Anne ne famire n'abaana bonna tubasaba mwandize oba basobola okujja ne muyimirirako wano. So wali Conrad ajja kutuusa obubaka. Please, if you can step forward. This is your moment, this is your time. Akiikiridde Jenosale Major Herbert Ndiwalana sebo nawe teekako ekimuli. Yes. Wangu. Webali nnyo, webali ddala. Ne family ya Katu Conrad.